Okay, tusooke twogere ku symptoms ezo. Symptoms za endometriosis. Yes sir. Nga tunagenda ku classification. Yes. Omuntu asooka ategeere nti bwe mba ne symptom eno kitegeeza ndi mulwadde wa endometriosis. Symptoms eza endometriosis waliwo pelvic pain okubanga olumizibwa wano mundira. Okitegeera ekyo kyo kibeerawo mu bakyala waba agenze mu nsonga. Okitegeera then ekyokubiri mulimu okulumizibwa mu nsonga. Ezo symptom yakubiri netugamba oli waba alumizibwa mu ndira ekyo kimu then netugamba alumizibwa nga agenze mu nsonga ekyo kyakubiri naga alumizibwa nga agenze mu kikolwa ogambirawo tusooke tukebere oba tulina endometriosis. Okitegeera kuba endometriosis zezo zasooka okuleeta symptoms zasooka okuleeta nga talina physical symptom nti omuntu omulaba ng'ali fine naye ate munda ye yaba amanyi kyaliko. Okitegeedde wano kungulu tosaamanya naye omuntu ye yaba amanyi kyaliko. Okitegeedde obulumi buba bungi nnyo omuntu ng'agenze mu nsonga n'okuba nga bagenze mu kikolwa then n'omuntu okuba nga aluddewo okuzaala infertility oli nga tazaala ogamba ki ekimuleetedde obutazaala nga ye alright, tubaaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Kituyinza okuga kiri kimu subscribinga, sharinga, commentinga, buli ekikunyumira suulawo comment obubaka tuba tubufuna ffenaffe ogwaffe gwa kunoonyeza ebyo ebikunyumira ebikuzimba ebiyigiriza. Olunaku lwaleero tukomyewo ne Dr. Ivan ne Mr. Brian tugenda kwogera era ku bintu bya bulamu. Naye olunaku lwaleero tusinzidde wano ku Satellite Hotel Ekisaasi, kafo kalungi nnyo osobola oyitawokko n'ofuna ku experience ennungi. Kajimu weekali, hotels, byakulya byakunywa, so weena alina ka meeting ko osobola okuyitawo. Olunaku lwaleero komyewo ne Dr. Ivan era nga tugenda kwogera ku kirwadde kya endometriosis. Dr. Ivan, buuza ku batulaba. Nsanyusa nnyo ssebo mukama wange okuddamu okusinkana. Erinnya nze Jjuuka Ivan Allan era nga nkolera ku Crystal Medical and Laparoscopic Center. Ndi mwesimu nnyo kubanga ndi nammwe oba okwogerako nammwe tuwayeemu ku byobulamu. Mr. Brian, nawe buuza ku batulaba. Erinnya nze Brian, ndi mukozi ku Brown Skin Events. Gwe wenna alaba kyasanyu nnyo kubanga otulaba osubscribinga weekereza kaddatako n'otulaba. Tukomyewo ne Dr. Ivan. Oluli Dr. atuwa emboozi yali ennungi nnyo ku menstrual cup. Era abafunamu ebyokuyiga baabifuna, abali batamanyi enkola yaako. Olunaku lwaleero tumuzizza abe nga ate twogera ku kirwadde kino ekya endometriosis. Era nga Dokita wali tugenda va tutegedde kijja kitya, biki ebikireeta era kijjanjabwa kitya. Dokita, tutandikirawo wennyini. Amina sir. Ekirwadde kino kitya abantu beetaaga omumanya endometriosis buli bwakiwulira ategeera ki? Endometriosis kirwadde abasinga babadde bakiwulira buwulizi n'abasinga abamu tebakimanyi. Endometriosis ekirwadde ekirimba kyala. Kijjawo olw'ensonga nti like ekirwadde nga kyo kwe kubeera nga waliwo omanyi nabaana erimu layers ziri ssatu. Waliwo endometrium, myometrium ne perimetrium. Kati endometrium omwana waatuula, okitegedde, ye layer eri munda. Kati eyo endometrium omuntu bw'agenda mu nsonga yeevaako. Kuliko layer ekulako omuntu bw'agenda mu nsonga neevaako yeefuluma nga periods. Okitegeera? Kati ezo cells ezibeera mwogwo omusaayi ogufuluma mulimu ze bayita endometrial cells ezikola layer eyo yennyini endometrium.
kati endometriosis kijjawo singa ezo cells ziba zigenze mu kifo mwe zitalina kubeera. Okitegeera? Kati tugambe nti ensonga ekireeta esooka yennyini kwe kubanga omusaayi periods ziba flowing ne ziddayo ne ziyita mu tubes. Jukira tubes ziba mbikkule ziti okupiikinga ejji wansi. Kati omusaayi we guddayo bwe guti guyiika mu ki? Mu lubuto. Okitegeera? Guyiika mu lubuto. Ebifo we guyinza okuyiika gusobola okuyiika ku magi oba ovaries. Gusobola okuyiika ku byenda. Okitegeera? Kati guba gusobola okuyiika mu kifo kyonna. Kati ezo cells singa ziba tezikuumiddwa mu kifo kimu zisobola otambula ne zivaawo ne zigenda ku mawuggwe ne zivaawo ne zigenda ku bwongo. Okitegeera? Kati buli omuntu waba agenda mu periods nti jukira cycle esigala egenda mu maaso. Buli omuntu wagenda mu periods ezo zisigala zibleedinga oba ziri mu byenda n'ebyenda nabyo bibleedinga. Kati ki ekireetera ogwo omusaayi okuyiika okuddayo? Ekiyinza okuleetera omusaayi okuddayo ekisooka tubes ezo oba tubes zisobola okuba nga tezaakula bulungi oba nga yo nga yonna baana teyakula bulungi gye bayita congenital abnormality oba Mullerian abnormality or congenital abnormalities. Omusaayi ogwo guba gusobola okuyiikayo. Mubaamu n'ebintu ebimu bye tukola nga emizannyo. Mbaamu emizannyo egimu kubasama biki tugambe omuntu ali mu nsonga kiba kitegeeza oli mu kukankanya n'abaana. Ekitegedde jukira oba ogikozesa bw'obuukabuuka bw'okola ki? Emizannyo ki? Emizannyo mubaamu bano abakola aba gymnastics abakubasama abakola ki? Nze kisoboka kuba n'abaana jukira oli mu nsonga ate oli mu gizannyisa. Like jukira jukira yo nga yo masa ezigikwata zigikkiriza okwambuka nekkirira like yo nga ye eri flexible etambula negenda wonna webegenze. Kitegeera? So nze nyinza ga endometriosis abantu abasinga tebagitegeera. Naye endometriosis engeri oli gyayinza okukimanyaamu omuntu okugenda mu periods ne zimuluma. Ekyo kimu. Periods Katonda yazitoota ng'omuntu talina kulumizibwa obulumi obukutuusa ku mirempeke. Mbawulira abakyala abamu bagenda mu nsonga amira empeke. Ezo ziba abnormal periods. Pain erina kuba ntono tekutuusa ku kumira mpeke. Ne bw'otuukira okumira empeke wabeerawo obuzibu. Okitegeera? Kati omuntu yenna alina bagamba cramps zibeerawo. Naye waliwo bano abagamba cramps zange ziri severe nti zimunyoola n'alemererwa n'okuyimirira. That is very abnormal. Kyo tekiriiyo. N'okukola n'atakola mirimu gy'alina kukola. That is era oba olina okugenda ku ddwaliro weebuuze ku musawo akunnyonnyole lwaki bwekiri. Naye nga periods zo nga zo Katonda yazitonda nga tezirina kubaamu bulumi. Obwo bwenkomeredde nti oli amira empeke. Kitegeeza omuntu yenna omukazi oba omuwala waba afuna periods eziri painful. It is kabanga it is a sign. Yeah, we can suspect endometriosis or any other infection. But most seemingly, if anyone has heavy painful periods, there is a possibility of banga ina endometriosis. Ate bana bamalamu ennaku ennyingi zisukka mu nnya. Okumalamu ennaku ennyingi it may not necessarily mean it's endometriosis. Having longer periods it may not necessarily mean endometriosis. There are many causes eziyinza okuleetera omuntu okulwa mu nsonga nenga si endometriosis. Yo endometriosis kyeyina kyokka among the signs eyina waliwo pain during periods. Eyokubiri pain during intercourse olw'ensonga nti ogwo omusaayi we guyiika mu byenda mu lubuto mulimu gye bayita omentum. Omentum akolanga poliisi mu lubuto nti in case waliwo ekizzeewo nga tekirina kubeerawo aba alina okujja akole ki abikkeko. Tugambe ebyenda bitandise okuyiika omusaayi okugezaako okuziyiza omusaayi okubeera omungi oba that inflammatory response omentum ejja n'ebikkawo. Kyenda kibikka byenda kijja ne kibikkawo such that eyo inflammatory response tebeera y'amaanyi.
Ekitegeera kati momentum bwejja n'ebikkawo jjukira esika ebyenda n'ebigatta ne bibeera mu kifo kimu n'abaana ekyenda enseke zonna ne bazigattira mu kifo kimu ne zibeera ng'ekitole. So buli oli waba agenda mu nsonga ezo aba alumizibwa. Ekitegeera ate bano abagamba nti omusajja oluusi aba munene. Like mulimu okulumizibwa naye ng'olumizibwa eno mu lubuto. Si kulumizibwa wansi oba olumizibwa mu lubuto olw'ensonga nti bwegendereza engeri Katonda gye yatondamu omusajja alina w'atuukira naye nga wansi wa nnabaana. Okitegedde gye bayita Porch of Douglas gye bayita posterior fornix oli mwatuukira. Okitegeera kati eyo posterior fornix singa baba bagiwamba. Okitegedde nga endometriosis yagiwamba kiba kitegeeza oli buli obeera mu mikolo aba akwiritatinga abanga atakula ebiwundu abanga akukosa kati weekanga olumiziddwa mu nsonga ezo. Okitegeera engeri like enamba y'abantu abafuna obwo obulwadde like globally tugamba nti it's about 10% ku bakyala abali mu myaka 25 ku myaka 4 10% ku bo bafuna obwo obulwadde. 10% out of 100. Yeah, out of 100, 10%. Kiri rare kale. Yeah, it's some rare condition naye it is possible. Esobola obeerawo. Yeah, kuba oba guba mukisa oba kiba ki naye kisoboka okubeerawo. Teguba mukisa. So, yeah. Kati cause endala. The other cause it can be obesity. Now like the risk factors bantu ki abayinza okufuna obulwadde obwo oba kiki ekiyinza okuviirako okufuna obwo obulwadde. Ekisooka obesity abantu abanene oba ku high chances nnyo okufuna ekyo ekirwadde eky'endometriosis. Jjukira everything kiba okitegeera biba binene. Ekyokubiri is a physical inactivity. Oli waba nga teenyigira nnyo mu byemizannyo omuntu abeera awo ali idle kiba kitegeeza n'omubiri gwo oba ogwebasa. Okitegeera omubiri oba ogwebasa. Waliwo ne bano abalwawo okuzaala. Olwawo okuzaala jjukira olwawo okuzaala hormones zibeerawo zonna cycle ne zibeerawo kati due to the increased hormones jjukira buli mwezi oli alina okugenda mu nsonga hormones ezo buli we zeeyongera okuba nga ziproducingwa naye nga tezituuka tezikola kye zirina kukola. Okitegeera buli we zijja baba balina zistopinga periods ne zibeerawo then hormones ne baddamu ne bazisecretinga buto. Okitegeera so you end up nti oli walwawo okuzaala something can happen nti n'abaana yongayo ne bafuna kye bagikozesa mwe muva ebizimba. Oli bwalwawo okuzaala ebizimba byefunira chance ne bijja ne bikola ki ne bimerawo. Okuzaala otegeeza kimyaka nga mulimu abantu abalwawo okuzaala n'atuuka myaka 3 nga tannazaala omukyala. Kiri dangerous. It's dangerous kuba n'abaana yo oba ogyebasizza. Naye ate ennaku abawala bakozi basomye. Anti kati ekyo kijova olaba nga omuntu azadde nga mukulu atera kuweza abaana bangi. Oluusi ne kijja ne baga nti olina kukoma kwabo. Kuba kati olaba abasista oba aba banaane they are more prone to these diseases olw'ensonga n'abaana zaabwe tebazikozesa. Era bwe weegendereza ebizimba bisinga nnyo okubeera mu banaani zino conditions ezisinga zibakosa nnyo olw'ensonga hormones zibeerawo but the hormones are not utilized. Bazisecretinga ne zijja kati kwegamba omubiri ogwebasa ne gubeeraawo nga naye ate mu nsonga bagendamu. Mu nsonga bagendamu omubiri gwo guba active naye bo nga bo tebakozesa chance eyo. Okitegeera omubiri ne nagufuula dormant. Kaakati waliwo n'okuba ng'oli mu famire ye mulimu oba maama yakifunako nawe oba ku chance nnene nnyo okukifuna. Maama akiyina muganda wakiyina tolina w'okiwona. Kitegeera kibanga mubamu ebirwadde ebimu nga byo bwe kiyingira famire yammwe
mwina kirina obbakosa nga olaba sikosero wajja mwina ino balya kati another risk factor oba omuntu yenna ali prone okufuna kino ekirwadde ye muntu alina underdeveloped organs waliwo abamu nga boy n'abaana yaabwe teyakula bulungi enseke tezaakula bulungi amagi tegaakula kati nga kwegamba buli kimu kitono so oba kwayi chances nnyo okufuna ekirwadde kino ekyendometriosis. Endometriosis the causes ezibeerawo oba kiki ekiviirako omuntu okufuna kino ekirwadde ekisooka omuntu alya ki endya yaffe mulimu ebyendya ebitagasa mubiri kitegeera omuntu okulya ebintu ebiri so spicy kitegeera olya birimu butto ebintu ebiri spicy pizza pizza nga zo tolina kuzettanira buli kaseera kuba zo tezirina kiziyamba mu mubiri just kulya kuvimba kati wabeerawo zino enkoko ezisinga like enkoko ne bagiteekamu ebirungo bingi butto mungi abolusaniya kati weekanga nga so omuntu alina kulya organic food natural not typical organic but the spices should be less kitegeera yes woba spicing ni spicing but less mbamu ekifi kyokwata inowulira ddala nga omusajja yakitaddemu ebirungo biyitirivu obunzaali bungi butto mungi okitegeera kati ekyokubiri singa periods ezo ziba backflowings tuba ku high chances nnyo okufuna obwo bulwadde wa endometriosis. Ekyokusatu backflowing batya how like nga bwe twakinnyonnyodde nti the major cause eya endometriosis eri retrograde menstruation periods zitambula mufo kyokufuluma ebweru obweru ne ziyita mu mwagwa n'abaana ne zifuluma ebweru zitambula zidda munda ne ziyita mu nseke jukira enseke ziba mbikule bwe ziti ate ziyita mu nseke ne ziyiika mu lubuto oba mu byenda so buli we ziyiika mu byenda ogwo omusaayi ogwo buli we gukwata jukira mulimu cells ezikula zo zikula buli kaseera buli we zifuna omusaayi ne zifuna nebyezeetagisa nutrients ogenda olaba cells zikuze kibanga ekyo weesala ekiwundu kati weesala ekiwundu ne wokiwerekaawo cells zijja ne ziddamu ne zicreatinga tissue ne kiddawo ne kyekwata buto kati ne ziri cells zifuna wezaatachinga ne zikula jukira ziba zifuna omusaayi nga zifuna ne nutrients ne zikula. Kitegeeza n'ensonga gye twayogerako having sex in period can also cause endometriosis. Yeah, it is possible because during intercourse was stimulating omubiri omwagwa n'abaana ne gweggula okola okufuna sperms kati wegweggula that means yes omusaayi gufuluma but jukira to stimulating ne tubes nazo ne zibeera active ne zirinda okukola okureceiving kati ogenda okwekanga nga omusaayi guzzeeyo buzzi omusaayi ne guddayo buzzi ne guyiika mu lubuto okitegeera oba kati bwe tugenda mubamu ne bamu be balongoosezza ne babalongoosa bano abakyala be balongoosezza abamu bafuna ectopic pregnancy jukira ectopic pregnancy ebeeramu tube mwennyini okitegedde singa baba bakulongoosezza ectopic pregnancy ate n'ofuna tubal rupture oba tube eyo gye batunze neeyabika periods ziba zisobola okuyiika muki ziba zisobola okuyiika that means osobola ofuna ki endometriosis ono engeri gyajjamu first of all ogwo omusaayi bwe gutambula ne guddayo ne guyiikayo ekisooka omusaayi gutambula ne guddayo kati bwe guddayo ezo cells zifuna we zaatachinga okitegedde oba ku byenda oba ku nseke oba ku magi ne zaatachinga bwe zimala okwatachinga ne zikula
Ekigedde nezeyawulayawulamu kati ogenda olaba nti seera ebaddeemu buli weekula yeeyawulamu ne zifuuka cells nyingi ogenda olaba zikutte ekipaapi bwe kiti kati bwe zikwata ekifo nga kinene kati nga bwe twannyonnyodde nti wabeerawo inflammatory response okugezaako okuziyiza ekirwadde ekyo okweyongerayo momentum nejja neekola ki n'ebikkawo kati mu kujjijja n'ekyenda nakyo n'ekigattako ekigedde ekyenda bwe kigattako n'egattako enseke n'egattako nabaana ogenda okwekanga nga bakoze ekitole mu lubuto bati kati ng'oli ne bubeera mwegatta ekitole ekyo aba akikubanga like oba owulira obulumi aba akwonako bw'ati nti omusawo ne bw'abanga agenda kukebera n'ateekayo bw'ati omukono ng'agenda kukebera aba asobola owulira nti nabaana tetambula balina bwe bagikwatidde kati eyo y'endometriosis nabaana erina okuba nga etambula nti bw'ojja okuexamininga nabaana oba osobola ogiwulira nga etambula ne webanga abaagitrappinga nga baagiwamba awo okweringawo ekirwadde ky'endometriosis bimu ku birwadde bisobola owamba nabaana ne bigikwatira mu kifo kimu ekitegedde. Can abortion cause endometriosis? Abortion can cause endometriosis in case baba tebakoze a good or like nga tebagikoledde mu ddwaliro oba nga ne baba nga bagikoze mu ddwaliro naye nga agikoze si mukugu nti oli ayinza okuba nga agezaako kujjayo byasigaddeyo n'afumitayo ekyuma nekiyitamu nekiyuza nabaana kati mu kuyuza nabaana ekyuma ekyo kigenda kijjako ki endometrial layer eyo jjukira eyo layer tugambye bwe watuula omwana kati ogenda olaba omuyaye like bw'ateekayo ekyuma bw'ati ng'agenda akalabula jjukira eno baba bakalabula bajjako ne basooka ne bajjako ka baby we kadde katudde ne bakolokota kati kiba kitegeeza zibasigaddemu kukolokota cells eza endometrium kati bwa perforating uterus n'agifumitamu ekituli ogwo omusaayi ne gufuna we guyita ne guyingira mu nabaana ne guyingira mu byenda endometriosis. Abortion can cause but if done without technique ng'oli agikoze tagimanyi ngeri gye bakolamu na perforating n'abaana oba osobola ofuna endometriosis kubanga omusaayi guba gufunye kkowe guyingirira kati bwe tuddayo eri nti cells ezo we zimala okukula zeeyawulamu we zimala okweyawulamu ne zikola enkovu okitegeera enkovu tugambe nga we balongoosa omukyala owassiza ne bamuggyamu omwana okitegeera enkovu ezo zibeerawo munda era oli asobola bakulongoosaako newe weegaana otya enkovu ezo ziba zirabika surgical scars kati ezo enkovu bwe zikolebwa n'ebintu okuba nga byekwata jjukira wano cells zisoose ne zimera ne zeeyawulamu kati we zimala okweyawulamu ne zikola enkovu awo we ziyiise okitegeera we zimala okukola enkovu ne zimala ne zitandika okwegatta like organs ne zitandika okwegatta ne zikola adhesions munda omwo we zimala okukola adhesions kiba kitegeeza bagenda ku interruptinga the normal body function okitegeedde hormones bagenda zi-interruptinga ate endometriosis agezaako okunafuya ki immune system like yemu ku zituwanirira nti bw'ofuna senyiga cells ezo eziyambako for proper immunity zifightinga nnyo senyiga ne zimufulumya mu mubiri kati ne wano oyo endometriosis waliwo stage watuuka obanga tebamujjanjabye obanga tofunye buyambi waliwo stage watuuka nga eyo immunity bagiwangudde omanyi we mugenda mu lutalo ne bakuwangula oli asobola okuwambako ekifo kyo kati immunity we bagisuppressinga ne bagiwangula that means bagenda ginafuya tufuna endometriosis okitegeera kati zo cells we zijja system egezaako okuzirwanyisa ezineutralizing okitegeedde omubiri gugezaako zineutralizing ziba omubiri gwonga gwo guba tegusobola zinafuya okitegeedde singa baba bakuguddeko nga immunity system yo nafu ate nga n'engeri ne diet gye tulya omanyi abamu kufa ennaku zino tulya kimu olunaku kati ogenda okwekanga nga omubiri emmere gye yeetaaga okukula oba okuyambako okukuza omubiri
nga nutrients zetwetaaga tetuziyina ne twekanga ng'omubiri bagunafuyiza ekitegeera. Kakati mu Uganda balina proper staging oba engeri gye bakeberamu okumanya nti omuntu alina endometriosis. Ekisooka oli asobola okujjako ki, asobola okujjako gye bayita history n'akubuuza mu famire yo waliwo akirina kino ekirwadde, bw'oba nga ali okiwuliddeko n'akikunnyonnyola n'ogamba famire yaffe gyekiri. Ekitegeera oli asobola okwekizamininga n'akebera n'alaba oba nabaana eri bulungi oba etambula bulungi oba n'okujjako n'akubuuza oba ogenda mu nsonga tolumizibwa nti nedda, oba muba mugenda mu bikola biri ebyokwegatta tolumizibwa nti nedda. Naye oba olumizibwa oli asooka n'agamba eyinza okuba endometriosis. Okitegeera n'agamba kati tugende tukole ki, tugende tukole scan. Kitegeera scan waliwo scan za mirundi ebiri, waliwo abdominal ultrasound scan gye bakebera ey'oku lubuto abasinga tugimanyi, then waliwo ne gye bayita transvaginal scan. Eyo scan bagikola nga bayita wansi. Okitegeera kati scan eyo bagikola nga bayita wansi kiba scan etuyambako okumanya la degree era yemu kuzikonfaminga obulwadde butuuse ku stage ki, jjukira obulwadde obwo bulimu stages. Kati eyo transvaginal scan ekuyambako n'okumanya ki ekirimu, nti ekyenda mu ekiri, tuyinamu nabaana, tuyinamu amagi. Okitegeera n'omanya ki ekirimu, tugenda tutandikirawa nga tukola ki, nga tujjanjaba. Kati stages ezo eza endometriosis mu Uganda oba globally mu nsi bazistaginga nga bakozesa ebintu bibiri. Waliwo gye bayita enzyme classification. Eyo enzyme ba gynecologists oba ba specialists mu bakyala be basinga okugimanya. Okitegeera kati gwe nga gw'oli ne wagikulaga oyinza obutagitegeera kuba oba toyina ky'omanyi. Naye kati bwe bagikunnyonnyola oli akunnyonnyola bw'akulaga sikaani, bw'akulaga ne wali n'agamba nti wano ku sikaani batugamba ekyenda mu ekiri, naawe n'ogenda wali ku enzyme n'okebera ekyenda n'omanya nti kiri involved degree ki, nti bweti n'ogenda n'omaakinga nti eri mu first degree, second degree, third degree, n'omanya nti amagi mwegali. Eyo enzyme ekuyambako okumanya stage ki omuntu mwali. Enzyme eclassifyinga endometriosis mu stage 4. Stage esooka just bubeera gye bayita mild stage, tebibeera nnyo byamaanyi era omuntu bwe bakwanguyira oba osobola okuwona ne symptoms zoba nazo teziba z'amaanyi nnyo, obulumi tebubeerawo bungi. Tusooke twogere ku symptoms ezo. Symptoms za endometriosis nga tunagenda ku classification. Yes, omuntu asooka ategeere nti bwe mba ne symptom eno kitegeeza ndi mulwadde wa endometriosis. Symptoms eza endometriosis waliwo pelvic pain, okubanga olumizibwa muki wano mu ndira. Okitegeera ekyo kyo kibeerawo mu bakyala waaba agenze mu nsonga. Okitegeera then ekyokubiri mulimu okulumizibwa mu nsonga. Ezo symptom yakubiri netugamba oli waaba alumizibwa mu ndira, ekyo kimu. Then netugamba alumizibwa nga agenze mu nsonga, ekyo kyakubiri. Naga alumizibwa nga agenze mu kikolwa. Ogambirawo tusooke tukebere oba tolina endometriosis. Okitegeera kuba endometriosis zezo zasooka okuleeta symptoms zasooka okuleeta nga talina physical symptom nti omuntu omulaba ng'ali fine naye ate munda ye yaba amanyi kyaliko. Okitegeedde wano kungulu tosaamanya naye omuntu ye yaba amanyi kyaliko. Okitegeedde obulumi buba bungi nnyo omuntu ng'agenze mu nsonga n'okuba nga bagenze mu kikolwa. Then n'omuntu okuba nga aluddewo okuzaala, infertility, oli nga tazaala ogamba ki ekimuleetedde obutazaala. Yes, waneeweera ali bulungi naye nga tafuna lubuto.
Ebyo bano abanoonye omwana myaka 9. Infertility eyo tuyinza okugamba endometriosis eyinza okkireeta. Okisegeera. Kuba yo nga yo endometriosis bwejja. Okufuna olubuto ziba chances. Okisegeera ziba chances. Olw'ensonga nti oba baba bategeka olubuto like nabaana okubanga bategekera omwana wanaatuula. Ate nga tulinamu ate symptoms endala eziyingiramu. Enseke ziyinza okuba nga bazikwata ne bazigatta. Enseke nga oluseke basobola oddusika luno ne basika ne luno ne bazigatta. Oba amagi gennyini ne bagagatta zibayita kissing ovaries. Okitegedde? Amagi ne gajja ne geegatta bwe gati. Kyo kitegeeza enseke ziri eno bbali tezirina we zironda magi. Okitegedde? Amagi jjukira mwe gabeera baagassa amagi baagagasse bwe gati. Kati enseke zisigala eno bbali. Jjukira zo zisigala mu kifo kimu ne zigamba nti no like we ziba zirina ofunira eggi. Kati we bazisika weeziti ne banyiga zino ovaries kiba kitegeeza tezirina we zigenda londa ggi. Okitegeera oba? Kati weekanga ng'omuntu abuliddwako ezzadde just lwa kintu kitono nnyo. Enseke oba amagi okuba nga baabisika ne babijja mu normal position ne babitwala mu position endala. Okisegeera? Tubadde tukyayogera ku staging. Staging ey'endometriosis bagikola globally. Classification ziri 2 ze bakozesa okustaginga endometriosis. Esooka eya enzyme classification. Classification eyo etugamba nti no stages eza endometriosis ziri 4. Then classification endala ya American Society for Reproductive Medicine. Yes, classification endala eyinza okutustagingiramu endometriosis. Naye bonna ba staging endometriosis mu stages 4. Stage esooka eya mild. Mu mild endometriosis tubeeramu ne symptoms naye nga zikyali wansi. Teziba nnyo feto nti ziyinza okuleetera omuntu okulumizibwa ennyo bw'atyo. Okitegeera? Nti muno n'ebibeeramu like organs ze bateekamu ziba ntono. Oyinza okuba nga bali ku tubes oba nga mulimu just ovaries. Okitegeera? Ovaries nga ze baataddemu zokka. Then mu stage ey'okubiri yeya extensive nti wewanga tobujjanjabye endometriosis oyo asobola okuva wano we baasooka okuyiwa oba ku magi n'atambula n'akola ki n'afuuka extensive oba n'agaziwa n'asaasaana muki omwo bw'asaasaana mu eyo stage basobola okuleetamu ekyenda. Okitegeera? Naye era symptoms ezibeeramu tezibeera nnyo z'amaanyi, obulumi tebubeera nnyo bw'amaanyi. Stage 2. Ku stage 2 just butambula butambuzi ne bugaziwa. Era oba okyali ku bino bye twogeddeko gundi okuluma periods ne pain teba y'amaanyi teba intense. Kati bwe tugenda mu stage ey'okusatu yeya moderate. Stage ya moderate obulumi bubeerawo. Okitegeera? Ne organs ze bateekamu mubeeramu amagi, basobola oteekamu ekyenda, basobola oteekamu nabaana. Okitegeera? Ne weekanga nga like condition oba obulumi bw'ofuna buba bungiku. Okitegeera? Ate era ne management eba yeeyongerako. Okitegeera? Then stage esembayo yeya severe nti wano obulwadde busaasaanye buinvolvinzeemu almost organs zonna eziri mu pelvis. Nti bataddemu ekyenda baleseemu ebyenda byonna, baleseemu amagi, baleseemu nabaana. Niwekanga nga endometriosis oyo n'ezo cells zennyini zisobola okuvaako ne zeeyongerayo ne zigenda ewalala, ne zigenda ku kibumba, ne zigenda zisobola okugenda ku kibumba ne zitambula ne zigenda ku lubuto luno olugendamu emmere. So otambula ne zigenda ku mawuggwe. Okitegeera? Mu stage eyo ey'okuna singa oba tofunye bujjanjabi. Ate mu stage ey'okuna adhesions zetwayogeddeko ziba nnyingi nnyo nti kiba kikutte sika eba y'amaanyi. Ne wano mu stage ey'okusatu sika eba ntonotono. It's a minimum sika gyekola ne adhesions ziba minimum. Ne mu stage ey'okuna
ska eba y'amaanyi, adhesion eba y'amaanyi, kwegamba oli bw'atuukamu okusinziira nga ffe abasawo oli nti bw'ajja nti azze kukuyamba n'akusala agenda alabe ki ekiri munda, ayinza otuukayo n'atunulako obutunuzi bw'ati naga naggalawo bugazi nga talina kyasobola kukola. Kitegedde? Endometriosis tebasobola girongoosa tugambe we tugenda nti tugambe nti nno okugirongoosa oli tasobola girongoosa open surgery oba nti bakubikule. Atuuka muli n'atunula nga ekyenda mu ekiri mulimu ekyenda, mulimu nabaana, mulimu amagi, mulimu biki like nga baasika organs zonna ezisinga nga talina wakutandikira. Kitegedde? Mu stage eyo ey'okuna it's so fatal. Can endometrial cause death? Endometriosis? It can cause death singa cells ezo ziba zikoze eki, ziba zisaasanye nti zisaasanye mu lubuto nti we zigenda ku kyenda, ekyenda kigenda bleeding. Kitegedde? Ekyenda we kibleedinga kiba kitegeeza oluzinga omusaayi. Jukira omusaayi gwe gukola obulamu. Omuntu atalina musaayi toba na bulamu. Kitegeera? Toba na bulamu. Kale omusaayi bwe gukendera mu mubiri oba osemberera ki? Kitegeera? So tuli ku stage yakuna. Stage eyo ey'okuna. Stage eyo ey'okuna we bagambira nti nno kati wetunyonyola ebintu ebimu ebiyinza okuva mu endometriosis oba complications. Kati wetuba nga tubesingidde ku stage ey'okuna. Stage ey'okuna eyo esobola okuleetera okuba nga ovaamu nabaana. Oli n'agamba sirina we ntandikira ate nabaana so agitaasa. Nabaana ne bagijjamu. Nabaana bagijjamu n'osigala nga mulamu ne just abatakola abatazaala. Nenga n'ebisigadde byonna sex akola. Byonna akola naye abatazaala. Dokita, abantu bano ng'ova ku namba wewe ne balage ne location w'okolera abaagala okufuna ebisingawo nga basobola okutuukirira. Amiina sebo neyanze nyiso. Nziramu ne neyanjula erinnya nze Jjuka Ivan Allan era nga nkolera ku Crystal Medical and Laparoscopic Center lisangibwa Lubaga Kabuusu. Atwagala osobola okugenda ku mutimba gwano gwaffe, ogenda ku website n'oteekamu Crystal Medical Center baba bajja gikuleetera. Era ogwo omutimbagano kwennyini osobola okukolerako appointment, ogenda bugenzi wali ewali appointment n'olondako ky'oyagala, oba oyagala mbaana, oba oyagala mbaami, oba oyagala mbakyala, kyonna ky'oyagala okiriikinga bukiriikinzaako, oba osobola okututuukirako ku we have our phone numbers nazo kweziri ku page okwo. Nze oba oyagadde okwogerako nange nkunnyonnyola ebisingawo ku Crystal, enamba eri 075 78 75 618. Awo osobola okuba obudde bwonna, sijja kugamba nti ndi mufumbo nti oba sikwata simu kiro. So gibadire mu Luganda. Enamba eri 075 78 75 618. Okutangazamu just ku services ezaffe zetugabako Crystal Medical Center specializing mu fertility issues. Tuyambako abakyala ababuliddwako abaana, tukola ku bizimba, tukola ku endometriosis nga bwe nkinyonnyoddeko, tukola ku adenomyosis, tukola surgeries, tubal surgeries oli nti enseke zazibikira, tukola ku ectopic pregnancies. We are majorly more in the laparoscopic surgeries. Engeri gye kiri nti ze surgeries empya ezizze, ate tuliwo okubakubiriza okuzembracinga nti laparoscopic surgery bakubako obutuli butono nnyo ku lubuto. Obutuli obwo buwona mangu, tetukyasala nnyo nti oba oli abeera n'enkovu ennene, obwo obukovu buba butono nnyo era obutwala ebbanga buvaako ku lususu. So osobola okututuukirako e Kabuusu n'otubuuzaako kyonna kyeoyagala. Abadde Dr. Ivan Allan nga tubadde wano ku Brown Skin Events YouTube channel.
baganda bange mwenna abali eyo kyenyinza okubagamba kiri kimu kusubscribinga kusharinga olwosanga kasitole kaffe just sharinga genda ku YouTube mwena abeteekamu kaddata kammwe mu bulumi ne mu bulungi nemutujja mulabe stories zaffe zino zetukola kyemukola ekyamaanyi nnyo. Mukama Katonda abankuumire tunaddamu olundi. Amina.